This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Abavuma nenga kabanyamba basobola okubeerawo nze lunako bamafina luyanyamba nali sisabiriza nze zino sate zemumpa amazima ga Katonda mu ggulu nze muzimpa mbebaza abampa n'amazima mumpa munvumye abampa olina akuwa omutwalo n'akuwa ettaano teziwera nga wazikuwadde omusajja watu olusi woziko sente yawamu omuntu addira sente n'agamba nkuwadde akakadde nkuwadde emitwalo 5 z'omuntu abantu bali bajjanga wano ne bampa emitwalo 5 ningenda nensuubula mu kaduuka ne abantu abampa wano abasigala wano munvuma omuntu akuwa emitwalo 2 asooka kuvuma stupid mukola kikyamu nyigirizibwa mu mbeera yange gyendimu nyigirizibwa wakuba sibagamba kati nzo bagamba nyigirizibwa guys sente zammwe ze mumpa nga musose kunvuma banange munvunaananga ki kakono ongezaako nve mu bintu by'ekisiru kakono siri mubbi kakono onakera ku mata netandika okubba nga muyomba onatandika okubba nga muyomba onatandika okubba nga muyomba kisigazezaako ne mu bubbi battirayo saayagenda mu bubbi naye battirayo sijja kubba olaba owala nawabigere kati onaagula emmotoka nompalana nonvuma nga nze ntambuza bigere go. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulina dde ne boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa bwe Bajjo Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 9 Bethel Covenant College. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala tugenda kweyagala paka kuwulira bubi eno ye Valentine yennyini The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya aguse mutaliera. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mutwalo 15 emezi ya milioni 3 nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 abiri mu February Darena ze Kawanda abiri mu 2 ekyotera Kasambya omutwalo gumu abiri mu 3 Density Mtiana omutwalo gumu ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana mubiyete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine kyekivulu kyokka mu Kampala biwagidwa I&M Bank Tanyuka TV Ntake Super Cooking Oil paka last time chindi ne MTN. Together we're unstoppable. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Good morning for starters. It is the 20th day of January. Feels like March. Yeah, but it's taking forever. I mean, January is really taking forever to get done, but well, here we are. Regardless, we move. And mugamba mutya Blambo baisati every Monday twatandika akantu ako tukola ku machao sawa zibeera 3 soka ntuwaya mwawo ntugenda ku KFM
KFM njamula saa 12 ate olwo ku ssaawa 3 ez'ekiro ngenda kuba nzija ne Suna Ben manengagamba ku mbotikizi nenzijukira ali kasuku live. So yes, bwetyo wetugenda okubanga ekintu kitambuza nga tukikwasaganya. Yes, so don't touch it, don't move it. Yeyembera gye tutambuza olunaku olwaleero. Other than that, kansubire nti muli bulungi. Olunaku olwaleero nsoose ne Kakono ndowooza omulabye omusajja oyo ansesa nnyo Kakono oyo. My interest scrolling at TikTok okwo ekyamunyumirako kyali kimu. Kakono yagenda mugavuma mama Gravity nga bakwata Kakono nga bamuliisa bbi. Bambi yavayo wano okwekubira enduulu abantu ne balowooza byaki. Naye ekimusesaako ayina mukyala we babeera ekiseera babeera ku ayijuzi yakola ekivulu ne mukadde we gwe yali awata tiketi naye teyalabika. Kati omulabye alakyana musente bazimuwa basooka muvuma kumulangira simaya biki. Is just another one of those interesting guys. Anyway, of course, speaking of TikTokers, nalabi Bruno K are complaining ku Zaira baby nti yamuwa sente tesimana atuuka leeti n'akola biki. Abaana abo abali ku TikTok bonna ngenda bagamba ekintu kimu. Ekisooka oyo omuwala Zaira kyemwagalako nti be bamu ku baana abakola kiri kyentera okugamba nti nno bw'ofuna chance bw'ofuna chance ofuna chance okukola omulimu oba bw'ofuna fame ku TikTok gikoyisa ofune sente. So I'm glad people like her are making money off TikTok directly or indirectly. Because directly oyinza okubanga TikTok tesasula kyamaanyi kiri awo nga naye sente zifuna naye bw'otandika okufunanga amasimu jangu tukolere wano tukolere wali. Kakati nakoze video jo nga njogera kuba big TikTokers. This does not only affect abayimbi abawa TikTokers sente tukolera challenges. Never business people ba complaining babawa sente mubakolera obulango temwagala kukola bulango bwabwe. Nakoze video eyo, it was a general video because natuddeko nenjogerako ne bakwano banga bamu abayimbi. Naye sefuko yankubidde simu namuwadde example. Ate example gye namuwadde yabadde it's an example that has been hurting me. Nze maze weeks atusoogera na Lili Pazo. Takyakwata masimu gange. Mumanyi lwaki? Lili Pazo yanneesiga ku luyimba lwa Kibaluma. Namugamba Lili Pazo leero approach gye tugenda okukozesa njagala okozesa ku ba TikTokers abali top abawala batupushingire ku luyimba ne muwa list nga bwe mwagira abaana bonna abakola. Diru yali nti bapostinga ku page zaabwe naffe ne tupostinga ku yaffe ate nga bwe baatugambanga ne sente ze baagala ne tuzibawa bonna era baakikola. Zaira fa bapostinga one kiri bwe kiti Lili Pazo yakwata miliyoni emu namba n'agiteeka mu challenge ya Zaira yasasulako Zaira na booking ennyonyi e Kajansi. The pilot was supposed to fly us from Kajansi atuyise Entebbe tukomewo e Kajansi ka challenge kaveyo bulungi. Zaira arrived late atenga yali yatuwubudde. She arrived late and waliwo n'ebirala byali mutabani. I think that's the day she got her car. Tugenda tuka ku gundi ku nnyonyi nga pilot takyasobola kufly nga nnyonyi obudde buyise zaali saa 12 ezo sente ne zifa. Ne tugamba kale katukoleeko wabweru w'ennyonyi. But era Zaira teyali mu mood. She wasn't happy because era yalina ebintu ebyali bimutawaanya. Ne tutakifaako obutonotono bwe twakwata mbwe mulaba bwe na postinga ne Pazo na postinga but she did not post. Badde nkyabagamba tutuuka ennyonyi tesobola kusituka obudde bwe tutuuse buli late kati nga bye twakwatako kuba tulina ne clips ze twasharinga ne Zaira nga Zaira azitwala nga manja gipostinga ffe nga tupostinga. Kibaluma twamuva nako kati buli omu yadda ku project endala banga lino lyonna challenge tepostingibwanga. Pazo yasisinkanako Zaira somewhere ku mafuta challenge teyapostingibwa. Nakubira Raji Emma essimu emirundi ng'etaano ne Pazo n'amukubira mwabawuza lwaki
temu inboxing Zaira temu kubira. We are using Raj Emma twayitanga mu Raj Emma okitegeera Raj Emma yatuyamba okuhandlinga Zaira, but the challenge was still not done. Munnamasaka nangamba Bruno nakwata million emu nga nkwesize kubanga gwe yantekambira ebintu byaba tiktokers nze mbadde nga mumanyiriri puzzle enyimba zaaze kubira omuddomo nazikolera interview promoting. That was the first song Lil Puzzle yakwata na kusaba tiktokers. He was so furious because he trusted me so much and I let him down. Kati maze week 3 nkubira Puzzle takwata simu. Kati mwete mumanyi bulumi bwe nina nga nina chali wange nga Puzzle kuba Puzzle ine bintu byabadde nga bambya nyamba mu nga tukwatagana nga ab'emikwano okubanga yanyigira ku issue wetu. Gwe fani gwali mu comment section mbalabe mutandise okunkolera video mbu muntaginga. You do not know the pain I'm going through. You get esawa no sina engeri gyenyonyola Lil Puzzle because he trusted me. And someone will say obo million yemu bwe yateeka mumanyi mwine enjogereyo ku TikTok eri funny. Sente is not an issue. However, trust ne time omuntu gyaba ataddemu ne kye yali asuubira kireetera omuntu okukunyiigira. So mbadde mbagamba baganda bange ndiyo ndaba bafani muli mukuntaaginga mu video mbu munvuma. Kankubulire mwe bafani mwe, you do not love, some of you don't love Zaira more than some of us. I'm a fan of Zaira. Raj Emma eva gwempe emirimu gya Zaira. Zaira namuo Kevin Kade from Rwanda mumumanya yimba Sikoza ne the Ben mukwano gwange. Yankubire simu nangamba who should I work with from Uganda ne muwerinyira Zaira. She was the first on the list. Gwa ozayagala nnyo Zaira. Omwagala mu comment section you have not wenza no batu naba ku addinga ku value ku Zaira, but at least me I have tried because I'm a big fan of Zaira. So before you come to the comment section to insult or abuse me, and there is no amount of intimidation over insulting jogendo nze manvuma dakati wenatuka na guba kiringa bakuba nnyo muntu nze natuka na guba toyina kigambo kyoyinza kunvuma kye batanvumako ate sibipya. But mutuleke tuogere what is wrong. I need to address it. We need to address it. Oshegera kubanga singa abadde muyimbi n'atayimba ku show mujja ne mumusabula. Kati lwaki temwagala tuogere about these things? Lwaki temwagala tubyogere? Mulimu abaani ba TikTok ba influencer nga guno omulimu gwabwe mwabanene mwabagwonoona. Okitegeera. So mbadde nkugamba waliwo ne deal endala nze I've not give waliwo deal endala era still Kevin Kade n'alikiba bankubidde balina olimba lwe bagenda otta era Zaira namutadde ku list y'omu ku ba influencer bagenda obbeerako. Kati gwawoza mbu oyagala nnyo Zaira oshekera namutadde ku list naye handula wa Zaira ye Raj Emma era gwe nkubira. Raj Emma aja kubabuulira. So before you come to shout at me okunkolera video temu intimidating amwe ba fans, don't intimidate me. So madam magamba the kind of love I have for this app kubanga nze TikTok ni wa respect ya amani. Abana ba TikTok batulaze one love. Actually abana ba TikTok bapushinze the music. Nzo olwimba lunakola ne Daddy Andre who are becoming a viral because of TikTokers. That's how I love TikTokers. I have some, not only omuwala aliwa lunakoze ne nava bana balukolera challenge balwagala nnyo. Man, TikTok, that's how much respect I have for TikTokers. You get. Naye tusobola waliwo omugwe nalabye yampandikidde comment nangamba kakati Bruno K ebintu ebirungi byetunda byokka. It's not like that. That is shallow reasoning. You're reasoning in a shallow way. Manchester United yemu ku club esinga abawagizi naye ekyalanga emijozi ekyalanga ticket Coca-Cola ekyalanga webuze watch abayimbe Beyonce, Chris Brown, Wizkid, Burna Boy, they all have a promotional budget for their songs. Much as they have a lot of fans, bakuba music wakabi bayina promotional budget. Batekako influencers from different countries to push these songs. Oshegera kati gwawoza simanye ebintu ebirungi byetunda webuze watch Chris Brown naye China promotional budget. Oshegera. So anyway, nze njagadde bagamba like there is no amount of intimidation you will show me. Simanye onkolera video onvume, simanye je mu comment section onvume. That's nothing. The truth is abantu babawa big TikTokers, listen to this.
nze kasita message yange yabatuuseko omuntu wakuwa kalango oba challenge yegikole oba toyagala bikola tokwata sente za muntu. That's it. However, fena ba creative ekisinzo tumenya, and it's something choino tunya kuba nadde nnyonnyola ku Saturday morning twali ku UCC yawo bayina program gye balese bayita Golden Posts. Golden Posts eyo they are looking to promote government okulaga ebintu ebirungi nti wadde ebibiwe ebiri, because for them they say nti ebibiwe ebiri era byogerweko. Naye ndowooza ekitongole kya government mandate yaabwe nabo baga nti wadde ebibiwe ebiri naye n'ebirungi bikola ki weebiri. Tuleme kulinda abatuwalizimu lwe banajja okwagala olaga amazike national park biki tulage ebirungi ebiriwo era bo ne spearheading nga yabadde first edition yaabwe nga balaga nti they are going to move across the country kulaga the good road network eriyo wadde wano mu central enguudo embi naye waliyo gye ziri ennungi amalwaliro agamu amalungi, you know, various things. So benabadde eyo mampa omukisa okwogera. Ekisooka ne mbategeeza nti ndi musanyufu nti kati at least UCC oba government as a whole etegedde it is not just about bano ba celebs sima bayimbi ba comedian baani waliwo abaana bali ku digital ngate digital bamufunirako ddala oba okitegeera. Kati challenge eriwo eriemu nti betandika okumovinga this side because for long nabeera wano nenkuba omulanga abantu ne baŋŋamba era Kasuku oyagala genosala akulaba akuyite. What I'm trying to say is learn something from what's going on and you see how you transform your life. Because like I told you, the internet moves every single second. So you could easily wake up and you're not that big anymore. And then you've gained nothing from, you know, your followers and views and likes. So let's go out there. We pick a few things. And of course, don't forget to enjoy yourselves. Yes, so we are going to the farm. Mutuwayo ku bintu bannange. Tetuli bulungi. Honorable. Mutuwayo ku bintu. Fenna embeera etutwala. It was not the intention. Lwakuba nti ffe mu Uganda tulina ekizibu kimu oba mu Africa in general, omuntu omu ayagala ayitewo. Okitegeera. Kati omuntu omu bayitawo ayagala abeerawo nga ffenna tusabiriza ye. Tubeerawo nga tumuyita my boss. Sibe kiri. Digito eno Katonda kye yatuyamba nti edda omuntu era nali nnyonnyolawo abaana nti ebiseera binabeera ku red paper ng'okola obukozi miliyoni okuba nti red paper kusasula miliyoni ebintu by'oba okoze ranks z'obeera olina otutuukako twatuukako nayingira red paper ku internship nga nsasula $3,000 nagenda ovaayo nga nnyingidde oba akakadde naye nga nfuuse eno editor olina oku editinga ogenda mu field na biki olunaku olwaliro abaana muli ku TikTok oli akeera bukezi n'atega essimu n'akola ebintu bye ne binyumira abantu ogenda okuddamu ola Jesse ekkubidde ogenda okola MTN ekkubidde tulina abantu baserebu b'amaanyi wano we bali nga tafunanko ssimu eva mu MTN personal enze wano nali sifunanko ssimu eva mu MTN lwe nagifuna ne banvulugavulugaawo agency wano e Kampala yanvuluga pepa waka manyi bayina ebyekisiru bayi Kasuku awemula Kasuku avuma abantu kati oli omusanga nga ayina ekinugu kye ne banzizeeyo omukazi oyo sirimwerabira yanzanya in fact nagamba nedda kati ffe tugenda funa zizinga Katonda nanyamba naye ne balemagana okitegedde ezo zaali zi agency olunaku olwaleero essimu eviira ddala ku headquarter South Africa nti Kasuku tukwetaaga tukolereyo kino n'abali e Kampala ne bagamba ne musajja nga yakoze bulungi but with a lot of money ekintu kyenkola nkishootingire eddakiika ezi ntuula wansi ne nkirowoozaako ne ngamba wa kamera ogenda kukola anga eno n'eriwe mu ddakiika ezi nga ka video kawedde with a lot of money mayinze saagala kulimba with a lot of money. So but TikToker nalabye Bruno Kayogera and it's not the first time but TikToker mwamera muko ku malala which is okay because well you have the numbers and what but okakanam nzorusi abaana abo abatomba laba I really have no problem with them. They can, you know, because it's their time.
but olinnyamuko muntu tasobola kuwa ssente ze n'otuuka leeti n'otaba mu moodu, you know, it doesn't make, you know, actual sense. So batiktok abasinga abalaba enduulu tezikuwabya kuba kati ffe abamu tukyasobola ovaano n'ogwa emukono enduulu ne zivuga, n'oyingira lugazi enduulu nga zivuga, n'ogwa ejjinja enduulu nga zivuga, n'oyingira mbaala enduulu nga zivuga, kwata busi enduulu nga zivuga, nga bonna bonna bamanyi kasuku. Naye ng'ate gwe osobola ofuluma ewuwo n'oyimirira ne bagamba ate ani oyo, nga tiimu gy'ozze nayo ey'abantu 8 yeesasamaza abantu ani yatambula n'abantu 8 naye ng'ino oli w'amaanyi. Ate bagayi bali n'abagayi ne baga nti intaneti ekyuka buli mwaka, Katonda atusaasira busaasizi buli mwaka wabaawo ajja. Kati oyinza okukwatamu emyaka oba 5 gendo nga ku YouTube myaka 5 10 inogenda Katonda bakusaasira n'osigala ng'okyali relevant naye nga toli ku top, n'osigala ng'ovuga ky'ovuga. So yes, kati era this whole weekend nalabye, speaking of tiktokers, nalabye waliwo omuwala yagamba nti sima bamusiba, n'omulala gwe nalabye agamba agenda kusiba. Ekisooka teweetaba mu mazina ga nkima ng'otya emikiiro kukoonako kyekisooka. Ekyokubiri nagamba abantu society yaffe eno gye tulimu, we are in a global village. Kati waliwo ebintu ebimu oba oyagala oba toyagala nga bigenda kubaawo. Yes, basobola tugamba NRM yaleeta amasimu, oba yali eyagala oba yali teyagala amasimu gaali gajja tutuukako. Internet era yali ejja tutuukako kuba abatufuga bagyetaaga ogikozesa the same way naffe gye tugyetaaga. Kati bwe tutuuka awo abantu baalabuka amaaso, abantu balina a lot of access to a lot of information. So totuula eyo otandika ovuma omuntu basebo ne bannyabo. Okujerega sikuyinaako buzibu, abantu tusobola okwejerega okitegeera. Naye waliwo ebivumo, waliwo omuntu lwavuma omuntu noga nti bannayini lwankubadde naffe twali tuvuma naye ono ng'ate ayitiridde. Ebyo nanyongera bagamba osobola otuula ku intaneti. Nze edda nali siva ku kibuli awo kusiyayi nga kumpi buli myezi 2 nino labikako awo abasajja baawo bamanyira bakwano bange kati my very good friends. Lwakuba over the years abantu bonna ngenze kati mikwano gyange si China wendoopebwa lwakuba naye ng'omuntu era nakkakama. Naye bwe bakuteeka wali munda kuwali ku interrogation gundi wayogera ki oyogera otya ekintu ekyo ne bakuzanyira ne ka video lwojjukira noga sandibadde mu bino. The stress guys, the stress out there eyokusamoninga ku police obudde bwomala ku police station bakutaddeyo mu kaduukulu bakututte mu kooti ne baba nga bakuweereddewo bbeeru togenze luzira oba mu kkomera lyonna. The mere fact oyina okubeera nti oreportinga buli wiiki 2 buli mwezi emirembe gikubula bw'ojja mu kooti omulamuzi bw'ataliiwo abakulopye bakutiisatiisa otuuka n'ogamba nayogera byaki. These are facts. So ate nga basinga mwevuma temwerabangako temwemanyi temwina kyemwegasa. Kati nze nina oluusi woolaba omuntu ono ali Saudi gwavuma ali Kato n'omugamba temwerabangako mwenna mwesanze ku intaneti. Anyway, nete ebyokuloopa temubiteekamu. Abantu abasinga atovuma bamusinga okwagala okuloopa. Gwe kasita osalawo ovuma tugumire ku kuvuma. Ebyokuloopa bikendeere naye n'ebyokuvuma bikendeere. Nalabye babaninze TikTok mu America. Of course Supreme Court yawe yakiisa negamba America yali asaitinga security reasons kubira ddala Trump ye yatandika by the way gundi eyo ya TikTok. Of course okusinzira ku speech ye gye yakoze eggulo leero saa 2 Trump lwalayira. Okusinzira ku speech ye gye yakoze eggulo
yalaze nti TikTok yamuyambako nnyo okuwinninga over young people oba kitegeera mu bululu. So n'abeera weekend kati ffe wano mu Uganda tebannakimanya era bajja kugamba those are virtual statistics. Yeah. But nga bola Facebook beetaliiko mugifunira ku VPN temugenda nnyo abasajja bagijjako bano babasajja bibi temubire babimanyi omusajja abeereyo ng'alowooza amafuta ye n'amanya nti nedda bwe tunaafuna sente z'amafuta tujja beera bulungi kuba ye bwennyini tali kuki ku TikTok tayagala bimanya yajja nagga nti nze ngenda kutuula ku TV twogere buli kimu ate muzeeyi ate mutuule ku TV tulina UBC mugiteeko mwogere eri abantu byonna bye mwagala okukola. So just tuulinyemu obukambwe biki sola gano oluso okonamu kono okonamu naye you know we move slowly. Olunaku olw'eggulu nalabye abafangoni lwakuba salabyewo boosi waabwe badde eggulo yali luli lwe bagendako ku Kanani. Omanyi omukulu wa Kanani naye mufanguuni. Yes. So bagenzeko okukyalirako omufanguuni munnaabwe. Abantu singa abantu balina kye bamanyi naddala abali mu bintu by'obufuzi politics ali mu music ali mu church aliwa naye bw'otunuulira abantu betulowooza nti bo ba gavumenti waliwo ekintu kyenjagala abalala mu bakoppeko bo obala kuba bamanyi nti obuyinza babuyina balina engeri gye bateevaamu beekutte bwe bati ogenda olaba eno yonna muli ku alien skin mukuba omufanguuni eri ku Kanani najja n'amuyirawo tawulo ye naga nti nedda omwana oyo yanyimbira akayimba kenjagala tayogedde ku bino naye indirectly amuwadde endorsement alaga nti ffe tukyalina ki naye no saidi yaffe buli kiseera mubeera ono yalya simayo oyo tatwagala oyo twamulayo ne gundi ali bwati ne bwati nogamba mukwano gwange ate owo eyeeyita omutuukirivu yangoba naye nyina amawulire amalungi Yesu Kristo abaagala atwagala era mwene ekkanisa njira n'entabukamu wenzuula nti mulimu abalabika nga batabuka n'akulaba n'ebividiyo oba n'akulaba atya n'akulaba n'ettatu nalowooza tosaanidde. Mbabuuza tunoonya ttatu oba tunoonya myoyo? Tunoonya myoyo. Tunoonya nviiri oba tunoonya myoyo? Tunoonya myoyo. Tunoonya nnyambala oba tunoonya myoyo? Myoyo. Kati ebisigadde bye bayita transformation. Ojjanga bw'oli Yesu agamba jangu nga bw'oli. Naye kye nazuula kiri impossible okusigala nga bwe wajja. Mukubire Mukama engalo ez'amaanyi abajjanga bwe muli naye ng'akaakati Mukama yabakyusa. So nsanyuse nnyo nnyini era ngenda bakolerayo ekyenjawulo mmwe mbateekeko amafuta bandeetera amafuta ago bateekeko amafuta kifaananyi kyange mu nkoba Oluganda neyanziza nnyo neyanzeege amafuta ate mbadde sera bakwasa ate nga Bayibuli yegamba nti amafuta gakutula ebikoligo kyemmanyi buli omu ku alina kyayagala kikutuke guno omwaka si weewaawo amiina kale mufukamire wansi. Osanide Yesu Kristo tunakuwa kife abaana b'abantu okujjako kusinzanga n'okutenda tunakuwa ki abaana b'abantu okujja. Anyway now awo nga tuvuddewo kapere tata Trump sebo yoga weekend eno yonna agijaminze abadde Dubai. Abaana b'e Dubai mwe balekwaniriza president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu nabalabye mwade mu byemizannyo ne mujjawo ku street ne mumulagalo awo batwala onna amanya nti yes abantu enduulu tezikoma ku internet
omanyi nagamba abantu olina okwegendereza enduulu za internet kyavola ffe oluusi tukolakolayokko era ne batuga nti Kasuku waki togenda mu kifo ekinene mbamanyi olaba komenti 6 yoyo Kasuku waffe nobaga nti akati tujje ku ground tebalabika kuli bamuva Bulaaya nina ebisuubizo byabo wano baba ina kyakwagaza Kasuku mpaka namba ya Douglas Lwanga bolwawo jiddamu ngagamba in fact nadde njagala nakuweerezayo kasente kati bw'oba tobamanyi nochamuka nolyokoli bayaye naho balinga ffe abamu banaku ddala Bulaaya ali eyo munaku so bw'otuuka ng'obalaba batandise buli muntu ali ku internet bwetegeko bweteesa imbeera olaye bw'osobola okufuna ssente ku internet naye era weepimene ku minzaani ogambe nti ntegeseeyo akantu nsobola okuŋŋaanyayo abantu kale 2 oba ebyo kasita obafuna ng'omanya kuba abantu batambuza nnyo virtual reality ne actual reality ku ground awo nno TV ne radio kyatukubidde omwana abeera ku TV okwo ng'akola kishoki naye nga ku ground kwali so kapere yoga ekintu wakiwanise n'okiteekera ddala waggulu. Big up on yourself. Webale kunyumirwa ekintu webale kikwasaganya olunaku olw'eggulo ekiro twabaddeko wali ku National Theatre twade tuli ku lumbe lwa Bese olunaku olwaleero agenda ziikibwa Orencha basimbula omulambo gwasimbudde okugenda ewa Rampara Mbarara gyagenda oziikibwa then olunaku olw'enkya bajja okubanga bamugalamiza wali agenda asinkane bajjajjaabe kintu agenda abalabe bagambe bannaye nange nzize ekintu kikwasaganye naye abantu bangi babaddewo awo nasanyusa okulaba Mese Honorable Nsereko Honorable Barugahara waliwo yangamba olyogera bubi namwanyoko oyo mukaddewo nti omulumirirwa ye nga tangamba nti ndyogera bubi fucking idiots nonsenses. So it is always good when you see abantu nekati awo nomanyira nti emyaka gigenze ku bantu obedda bali awo tulina Jenkins Rasbisali Baragadi banyumya 1980 1990 bannaye nekatonda omwebaza the gift of life okubeera nti waliwo n'olaba ebyo ebintu kannaffe mu myaka nga 15 tujja kuba tunyumya 2010 abaana nga batugamba bannaye nga muli basajja bakulu nnyo wannaffe kati emboozi yange etandika 2010 eyaddala okuvaawo twatugamba Kasuku mukuze nti tukuze myaka kyekyo so omusajja nga oyo Mese navuddeyo nemba nnyonnyola nzijukira we twali tukolaawo Mese kye namwagalako and it's one of the challenges most people have ne mukufa okutuuka okufa he was moving with the trends. Omanyi kati waliwo abantu balaba basendi ba Jenkins okubeera aka ku myaka gyabe bali relevant si kyangu abasajja baaliwo bali mu myaka gy'abasendi ba Jenkins baddirayo ddala mu byalo eyo tasobola wadde oyimiriraawo abalala bastrugglinga ndowooza mubalaba abeera awo newebuza omusajja omukulu ekimukeeza okuva ewaka gyaleekaanire wano kiki okitegeera staying relevant buli myaka 10 waliwo age ekyuka buli myaka sebo okubeera nga mukyali ku sendi mu debatinga be mumulangira okuba akasajja akakulu onooyingira emyaka gya sendi onooba okyali relevant. You know what it takes okubeera ku top awo abaana bali wano beeyita mu baana bato talina traction n'emu. Kati Mese y'omu ku bantu yali ng'omulembe nga bwe gujja
taliiko ebyo munsiba abananda babatya abanakola batya era nzijukira benali ntandika ku radio Mesa abo bayimburesinga nnyo kuba natandika ku ddembe I think yali 2011 2012 nga nkyasoma naye nga Mesa yajja nagamba for me na fitting in so fast because nina support yaabwe nga jana nti kasuku nina information je nafunye beti nina kino okitegeera oluuse engeri ye gye yali nti yabeeranga nnyo n'abantu abo nga yagamba agwe kyogere bakiwakana nze nja kubeerawo kyonna ekijja kijje oba okitegeera nga omulaba nga n'emboozi be beetambula omulaba engeri gya flowingamu nga you feel like you are even agemates kati ne tuvaawo awo nina story gye nnyumye ennyo gye ŋŋamba we baali bangobye lako omusajja yali akikoze munnaye yanga Kasuku wondeka okyogedde ekimala nakola ensobi nayondeka yasoka kwekaza ne muga nti ati wali buzibu tugende mu maaso nangamba okireka Meso yo nayimirirawo nandaga solida nagabe mma mugoba Kasuku ffenna tugenda nakwezi nga morning shot etambula ne bankubira waaye komawo okole naye yagenze bambi kibi nnyo nalabye argument baade bagamba yafudde ye Abdukarim ate eno bamukutte nga mu Katoliki mu Protestant kwegamba ebintu nga biri awo naye kirungi abaade bagamba ekyobusiraamu babadde bakkakkamu ng'emmiro bagikubira eri embeera neetabuka nebeera bwetu tewabaddewo friction tewabaddewo ki so my brothers and Mese rest in peace Mukama akuwe ekiwummulo ekyemirembe webale abantu Mese be yakwatako bayitirivu story ye how exceptional it was nti Mese yava mu kyalo ndowooza ng'abantu be bamuweddeko abamu naye nga ne plan B eri teriiyo nanga kanzije mu kibuga najja mu kibuga ne yeerandiza yekka kuba mu byonna byonna ebyogerwa saawuliddeko oba siwulirangako nti ate oyo ye yajja Mese mu kyalo naye ate abantu banyumya Mese n'anyambako n'atandika music career yange nakuba baagwa wano oba bamu ku basooka ebibanda oba bya firimu nawedde Rasibi abyogerawo tuli mu 80s mwana muto najja nga yeesikaasika baragadi bonna abayirini namubiro bakamiliyoni babebe kulu bonna yalina studio awo baadde batunyumiza nga yita Mad Trucks system yawo we yatandikira bonna ne bayitirako kaawo so his story is an inspiring one and it's sad he met his death like that but yeah regardless we move bulamu bwensi bwe butyo so kuzika bajja kuzika olunaku lwanca but also still Chameleon yakyagendera ddala mu maaso ali ne Juliet zawedde bali eyo banyumirwa bulamu waloke nalabye ke baataddeyo asooke nkakusomere wano producer jakanterayo lwakuba kalimu copyright yagambye every day is a second chance at Juliet zawedde ne mulabako wali ng'ali mu 50 cent show ya 50 cent banayi ekyo kye nayogerera wano nti be babeera mu ddwaliro bafudde abagamba omusajja yeetaaga okugenda mu rehab awummuleko ave mu bantu ne mbaga nti oluusi of course buli yayogeranga nga bamugamba obudde buweddeko kati gwe genda nedda kati omulwadde akoye tayagala kwogera n'abantu kati oluusi some people and by the way it happens to us a lot oluusi tubeera tukooye tuba fatigued nzijukira when I went into depression awo nga yisima amaze okufa waliwo omwami yajja nampa miliyoni 15 nezinyambako nnyo okuba nti nalina we nali ntoola kuba ffe kati abasinga wano e Kampala tukola mmere ya leero nange mwennyini mubakola emmere ya leero mwendi ate kati ndi mu self employment rest akoze ngenda kulyawa yezo kachola nti nayingidde waka sawa 10 sawa zizino emundi wano onchapa yes that is it so oluusi kali akasente ako kanzi kakanya omutima ne mmanya nti kuba abakazi n'abaana bo tebamanya nti dadi mulwadde bo basigala baagala era family ezimu batukale baga nti wai tolinayo bantu bo boyinza kukubirako batuwe sente tetulina sente naye bakola booli ku kitanda
kati oluusi ebizibu ebimu bye tuyina wano era abazungu bwe batusinga omuzungu buli mwaka apulaningayo ka holiday oba n'ateekawo embeera nti wiikendi ne bw'obeera obadde kiba aba ali off n'amasimu bagajjako n'agenda n'awummula Chameleone omulala yenna aglowinga baati okay yes bali mu filter you can't roll it out but you can see he's glowing he's at peace talina kyeyiraliikirira ali kuwola expenses takwata mu nsawo ye newaba wamukubira ekampala owa ebonjo kyayo nga zaawedde ali wano naye nina sitole ya zaawedde n'oli omusajja oli gwe beekyawa naye naye tebiyamba saawa eno tebiyamba kansooke ndeke musajja wange anyumirwe bw'anaakomawo ndigibawa omusajja naye anayakutte wansi ne waggulu bali eyo nga abantu tebali happy naye Julie and Joseph are having a time of a lifetime. Yes, they are enjoying themselves. Naye na video wabwe ngana abana tebayiza buteerya lowooza akiriira ddala n'akiwoomerwa engonda gye kigonda ng'ali nakyo noza kituuka ne kimu nga please take my all take all of me wekya nekiryoka kye bini eringa nnako noza obuwoomi butyawo kubanza embalaba sirowooza nti tebeerya tekisoboka noza bajjukira bujjukizi ntuli mu bantu naye nga PDA public display of affection eri wano beyagale omukyala byaggwa teri abanja munne buli omu anyumirwa obulamu bwe enjoy banaye buli lwofuna omukisa ogunyumirwa ku bulamu tuli eno ebitubonyabonya stress oluusi abantu bajja wano ne bandaba nga ngamba nti President Museveni mpayo ku ssente nfune ebikazi by'amabina mbituulemu awo wiiki nga nnamba ne bagaa akasuku oli mu ssiru omusajja toyagala akuweezo kuba obwongo bwo tebukuweereza nti ingini eno gy'olaba gye bayita kasuku olina obumulamu yes era nze kati abantu abasinga be mbasanga oli banga kasuku nkukolere ki I want a holiday yes mwina amaato mwina zi resort ziye mu bizinga ngamba nti kasuku nkuwadde all expenses paid I want an all expenses paid nkutwala eyo ogende weebake nga nkeera bukeezi kuwanika semanengene ne gawera muli nga gayuuga buyuuzi begati empewo begafuuwa begakalambira begati ng'ekikere bekata begakalambira ng'ekikere begata yes that is life mbeereyo nga siri mu saati ne mu bokisa yokka nga nkeera kuwulira bunyonyi bye ebintu bye tulina obbaamu tuwangaala abasajja abagagga we batusingidde olukola ku ssente obulamu we butandikira okwenyenyeza aba yafuna ssente n'alyoka ava wano n'agenda e Bahamas okitegeera Ibiza kati wano nabyo wano Zanzibar waliwo bugundi babundaga bukoteji buli mu mazzi babuzimba mu mazzi nogera nobeere olufuluma booti n'okagwamu ng'ogenda kuwuga okitegeera kyengonyonyola ebyo ogenda okukomawo oluvannyuma lwa wiiki 2 nga system okitegeera ebirwadde byonna omubiri nga gwadijustinze era omusajja waffe kyaliko yenna tayintalabika kuba wadde n'ekizibu birefayo naye bamulaga nga alina enkanyanya tekukyali yatereera ali happy so enjoy yourself my brother tetukulinaako buzibu one day I also come to America naye benzija mu America bannaye bakyali bange mu America eyo ninayo bakyali bange banyiigira bankolimira nobagamba oba entondo bakola zaakyo but I don't care ankoowa yanta gwe wonkooyera abantu banyiigidde nsi yonna ne bakuba emimiro ne bakola ki teboogera nange nsigala ndya nnywa bali eyo America bantu nga 40 nobabuuza mwenda 40 mwanyiigira lwaki ngenda kujja America one of these days nzije aichiro ate this year njagala kugenda kera UK mu summer ngenda ku beach mbeereko eyo by the way when I travel bentambula
emirundi egisinga ebintu byensinga okukola ng'ova ku bino bemulaba mu kamera nti nalambudde ebisaawe biki mbeera njagala nnyo okwebaka era namuganda wange Southampton yawo I'm still contemplating oba neetaaga okujja UK eyo mu February waliyo sheriyo nga 22 mugagga wayo yaŋŋambye kasukugirako ngenda kusasulira air ticket batwala Misa Achiva Irota Rema Saimo munene wano n'omwana w'embaale eyo ayimba naye agenda nga kyakasuku naye baŋŋambye wacha nnyogoga naye njagala musajja wange ali awo e Southampton bentuuka njabeera inaku nga nnya zokka 3 bentuuka give me a good hotel nsooke neebaka embeereyo nga neebase I just sleep with very good beds jakwebaka muwebaka you sleep yes I recuperate kuba keko omwana tankwata embogo tugenderawo kale nga tuwunzika ova wano musajja wange Conrad Saabwe Lubwama bamuwadde obusika era ye musika wa Kato Lubwama kaino tuba tuli awo aliko emizimu gya Kato Lubwama najja naatubulira omuzimu bye gugamba omuzimu gubanja Bajjo gwasenenga nti omuzimu gwatumidde Kasuku nti awo omusajja wange bamuwe miliyoni ye gye namusuubiza yes omuzimu gwa Kato wange nti Kasuku bamuwe miliyoni ye gye nakola ki era Conrad miliyoni njagala yes nalabye gondi we nali eri nga abantu bayomba Kasuku wakyajjira mu bipale ebyo agoyire bipale ebyo byambali you have good clothes nobody sees you it's the difference obulamu bwebo oyina engoye ennungi teri akumanyi so you're wasting your time yes nze ayina engoye embi nze gwe bamanyi abantu nze gwe baliko our man Kasuku our man now you who has good clothes and are not known anywhere be like an envelope lairo Kasuku yajidde mu short ne gule wa mesenade mu short Kasuku yajidde mu short Kasuku wacha yimirira batyo Kasuku wali wacha atambula batyo because ebiri mu mpale bizitowa yes agwaga mu manya gaffe zinenda house ebiri mu mpale bizitowa kati bw'otuukanga olaba nti short tojagala you have two options. You can choose to ignore me. You can send me clothes. Yes. Kuba kati goli eyo tesa. Era Kasuku ku sente zonna zaina kuliko ezizo. Ngabe wampaayo ddi. No. Ngabe wampaayo ddi. You can ask me for my size. Nompereze mpale mpanvu zoyagala. Yes. Nabadde ggulo ewa meso abaana ne bajja ne bampimako short endala. Naye Kasuku atonyumira nnyo bu short. Yes. Omulala nga nti kati Kasuku ate obuzibu tulaba short zino nnungi naye toteekako opening nti teekako closed olina nga ngenda kuwaayo peya ze nga tezi shoe size yo jimpe oba tukwatagane ebyo byenjagala owulira naye munaku gwe okyasula mu kisenge wowenjulira curtain mu luggibo oti curtain you're still sleeping in a room that has a curtain on the door. Omanyira tomanyira omuntu yenna nga mu kisenge kyo kuliko curtain zowenjula bwoti ofulume ekisenge tomanyira tokiddangamu me Kasuku so doza omulala agamba naye Kasuku yeekaza seba ayagalira ddala million. I want a million. It is on camera. Miliyoni baginsuubiriza ku kamera abantu balowooza nti ndi mbya saaga bana omusajja oyo bana yeekaza seekaza omusika teyeeyanza eyamba miliyoni yafa era yaleka abagambye nti bendese emabega mukole eki si byankukutu it's on camera
ba TikTok abayina bu video mu bujjeyo Katonga ayogera Kasuku nkwadde million misache emitwala 5 misache batayagala 5 gege bamuwa yamanyi I want the million. Yes, tumaje je twava na Kato kutuka kuogera ku million. Ate oli na densaga tekati njagala kamanyiro kamwe kantuse. Oli akometika. Bane ekisajja tekiswala kale ndoza gwe million ogina. Do you have a million? No, do you have it? Kakana. So muzimu gwa Kato Lubwama gwayogedde nti Kasuku bamukoleko. Kati gwanja Samira, I don't know what you're up to. Awo ne tuvaawo ne kugaa nti Bajjo bamubanja milioni 10 million shillings. Bajjo leeta sente z'omugenzi. Omugenzi yatuuse kukkuluma. Bajjo leeta sente z'omugenzi azaagala. Thank you. Video jibawe. You can have a good day. Ngenda kati wano kwogera Luzungu. I'm going to speak English. And then after, I'll be getting right back to you. Have a good day. Mugende mukole. Thank you. Bye. Kalidi bantu banjika papali. Nsanyusa okulawo. Kamwange kalidi bantu banjika papali yoyo. Nja kwanjula kalidi. The Lord is good, and all the time sizze kubatontomera sibye yantumye naye nga yantumye nabadde ku mukutu Mukama wange Katikkiro nkusaamu ekitiibwa bajjajja mwenna bannakatemba abayimbi abatontomi abakulembeze naddala abo abagezaako ne batusubya obwa minisita ekyo siri kisonyiwa naye twabadde ku mukutu n'eddidi Katende najja wano n'abanja Honorable Nsereko bubadde bukya Gayi najja naŋŋamba gamba Bajjo events miliyoni zange 10 nkyazibanja abatanyimanyi byafaayo Kato Lubwama bwe yali agenda okwesimbawo kuwa MP yalayira nti ajja kubeera MP naliwo Bajjo n'agaana n'ateekawo obukadde 10 kati Bajjo Kato oyo tolowooza nti yeebase sente zaagala ate nange ng'atuuse obubaka njagalako ekimu eky'ekkumi obukadde 10 obukadde 10 obwa Kato Lubwama oba oli ludda wa Bajjo mu bulokole bwo tolyazaamaanyanga bagenzi kuliko obujulizi sente ezo n'ozireeta oba Honorable ez'Akatende yasasudde ekirala waliwo ebyafaayo ebyali wano abaaliwo nga tusabira Kato nze nasinga okukubwa emiggo ab'enzikiriza bitandikira ku Ssenkubuga ngamba omusajja yagamba temumusabiriranga eyo ne mugamba nze mpulira alina okusabirwa munnange bwe biggwa bwe waaliwo ab'enzikiriza ey'obujjajja bampandiikako ne banjogerako bingi nnyo nti nagulirira Ekereziya Katolika ejjeesabire Kato Lubwama ne kinnuma ne nsirika ate bwe nsirika nsirikira ddala naye Kato yaŋŋamba baleke boogere bamanyi gye baliko kasita gwe wansabidde naye ate bo tebaasaba ndowooza tebaasooka kusirika kwefumiitiriza naye omusajja yayogera oba Ekereziya ogigula obukadde bumeka ekyasembyeyo naŋŋamba si byamusika jamussa puleyo giwe Ann mwannyinaze
era mwana wa taata sapule yange eno gye njagala ennyo bwe nti nina kugiwa gwe kati gwe oli muzadde oli maama alina okuwambaatira buli ajja gy'oli era nange nkukwasa maama Maria. By the way, nze maama Maria amanyi okundabikira. Olaba ebyabadde Los Angeles ebibumbe bya maama Maria byokka bye bitaayidde. Naŋŋamba nkujjukize ssezaalawo Augustine Lubwama ye yali Ssaabakristu waffe ku Matiya Mulumba era we yatuulanga bwe mbeera mu kwaya nze gye neetandikira ku Matiya Mulumba ey'okumakya ntuulaawo we yatuulanga. Si kubeera nti buli kaseera obeera awo n'ogamba ate nina okusoma sappule omugambanga bugambi maama Maria nkuumira abaana bange. Ekyo kikiwo kyogere bakiwulire bayinza okuloza nti njiya biyiiye. Era musaba nankolera ebyamagero. Abamanyi ebyamagero maama Maria byakola mukkirize. Ekisemberayo ddala ffe tuli bakkiriza Abaganda. Twasooka kubeera Baganda ne tulyoka tugabanibwa amadiini. Temusuulanga bujjajja bwammwe at any cost. Oweekitiibwa Katikkiro Obuganda butandika okwogera ku mpisa n'obulombolombo ebisibuka ennono bwe buwangwa bwaffe. Bajjajjaffe abo okutukulembera batukulemberera mu bujjajja bwaffe kyokka ate balina eddiini ze basoma. Bannange temusuulirira bujjajja bwammwe. Nkiddamu bwe tuli baakatuli kakongoliro kati Abba ajja kuŋŋamba nti naye ggwe ate kakati gundi ogigabye onooyita otya mu kkubo nga toliiko kalambi. Nayo yagibbi. Mama anivaawo. Olowooza nno ebyamagero tebitabuse kati bwe mba sirina gye nzizaamu mba sirimbye. This one is your priceless necklace. Ne bw'otogula golodi ne bw'oteekamu ak'omuti n'otambula osinga ataddemu eya golodi. Obubaka obulala bujja kujja. Wamma tugende mwana wa kitange. Sebeera oyagala ntontome. Gw'oli tontome ekyange. Nze nange ojja kundabikira. Nange njogere bye njagala. By'oli bongambye. Tweyanziza nnyo. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.